Emyaka gibadde gyetolodde 3 kasookedde ekisanja ky'abasentebe ku byalo n'obukiiko bwabwe buggwako mu mwaka gwa 2023 oluvannyuma lw'okulondebwa mu mwaka gwa 2018. Yachankanya mu kabineti wagundi kandidati wagundi. Okuva olwo bano babadde bafugira mu buyinza obubaweebwa etteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu Local Government Act eribawa ebbanga lya myezi 6 okuva ekisanja kyabwe nga kiweddeko. Newankubadde nga bano babadde bafugira ku kiragiro kya minisita wa gavumenti ez'ebitundu gavumenti ez'essaawa ennaku ez'enjawulo okulonderako abakulu bano kyokka ne kitasoboka ng'obuzibu okusinga buva ku bbula lya nsimbi. Kati olwaleero ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama ategeezezza nti buli kyetaagisa okutegeka okulonda kuno bakifunye. The commission is ready to announce and inform the country today the program for the conduct of these very vital elections. Byabakama agamba nti mu kulonda kuno mulimu ebiti bibiri okulonda obukiiko bw'abakyala ku byalo ng'obukiiko buno buli kakiiko kaliko abantu 5 ate n'akakiiko k'ekyalo akawamu nga kano kaliko abakulembeze 11. This program concerns both administrative units elections at village and parish level and then women committees elections from village to national level. Okusinziira ku nteekateeka nga bwe zigenda okuba akakiiko k'ebyokulonda kagenda kutandika n'okuwandiisa abalonzi ng'ennaku z'omwezi 6 okutuuka nga 10, okutimba enkalala z'abalonzi okutandika nga 13 okutuuka nga 14, okusunsula abeesimbyewo okutandika nga 15 okutuuka nga 19, kakuyege w'obukiiko bw'abakyala agenda kubaawo okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka nga 22, ate kakuyege w'abassentebe b'ebyalo wakubaawo okutandika nga 2 okutuuka nga 27, olwo okulonda kw'obukiiko bw'abakyala kugenda kubaawo nga 23, ate okulonda kw'abassentebe b'ebyalo kubeewo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa July. Byabakama wano wasinzidde n'alabula bassentebe b'ebyalo abaliko kati abadde beewadde omulimu ogw'okuwandiisa abantu nga babasuubiza nti z'enkalala ezigenda okweyambisibwa mu kulonda. Basebo ne bannyabo ba LC chairpersons abaliwo kati abadde batandise okuwandiika abatuuze nga mukola register zammwe nga musuubira ze zigenda okukozesebwa mu kulonda. Ezo mpapula zammwe muzikuume eri tetugenda zikozesa mu kulonda kuno. Tugenda kuteekako enkola y'okuwandiisa abatuuze mu register ezigenda kukozesebwa mu kulonda. Si ezo zammwe ezo mubeere nazo mu bitanda byammwe temuzireeta, mujja kukkirizibwa ozireeta ku lunaku lw'okulonda. Byabakama agamba nti tewali buyigirize bwa ssalira bwetaagibwa muntu yenna okuvuganya mu kulonda kuno, wabula ng'omuntu yenna atabeera mu kyalo wayagala okulondera si wakukkirizibwa kulonda oba okwesimbawo mu kitundu ekyo. Primary criteria here is residence, not origin. Not I'm born in this village, therefore I'm going to contest. No, are you a resident in the village where you are born? If you are not a resident, then you are not eligible. Because we know there are so many people who are born in certain villages, they don't reside there. Shilingi za Uganda obuwumbi 56 ze ziweereddwa akakiiko k'ebyokulonda okusobola okutegeka okulonda kuno. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.